Embaga ya Phoebe ya lunaku lwa leero nga bulijjo wembagamba ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokutaano omwaka 2021 mbone mwana muwala anyumye. She has made a beautiful bride nga bw'omulaba anyumye buli kimu kimakingidde ku kala ye, si makeup, si nviiri, si kimuli, si gown, njogere ki ndeke ki. Nabasuubiza okubeera nga mbatuusaako updates okuva gye byatandikidde paka nakati wetuli essaawa ya kakati byonna tuula kalira ngenda kubeera nga nkulaga yonna paka kati essaawa za kakati webiri gye byatandikidde ate era nga nkyabaleetera naye nga Phoebe bambi akabye tears of joy nga kwotadde n'omwami w'enzora ate oyo ye ali too emotional nga bw'okiwulira ye akaabira ddala. Bana abantu baana balabise bulungi abaana bano, olunaku lubanyumidde, olunaku lutambudde bulungi, omusana gwaka bulungi, temuliimu nti noba ekikyankalanya emikolo kwegamba. Congratulations Phoebe, congratulations. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwa wo mikwano. Buli mukyala yeetaaga okutuukako ku lunaku nga luno ng'alina omuntu amwagala nga teyeekaka tamukaka, si byakwesiba ku bantu. Ennamba yaffe kweli ku screen tu inboxing tukuzuulira omwagalwa wo, tojja kubeera ate nga wejjusa otegeera ekituufu munnange nawe olunaku luki nga tupostinga mikolo gyo oba nga tuli ku mbagayo nga eya Phoebe bw'ogiraba. Tukola airport pickup services zaffe nnungi, mutwesige n'abaana, mutwesige n'abazadde, tubatwala n'okulaba ennyonyi bwe zilandinga, yonna tutuukirayo ddala. Emiwendo gyaffe giri wansi era nga bw'ogirabawo munnange twesige tubeere nga tutambula ffenna akasente akasaamusaamu. Tukola surprise ne delivery, tusiba ebimuli bya ssente, tusiba n'ebirabo by'oku mikolo, tukuguliza n'ebintu bye tubidelivery nga munnange twesige tutambule ffenna tukolagane ffenna. Nebaziba clients bange bonna abazze nga bampagira ne banteekamu obwesigwe. Mikwano nsiima nnyo, nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala. Ate nno nga tukyala emikolo gya Phoebe eri Dr. Halima nga bwe nabagamba nti baamuwamba, ngenda kubeera nga mbalaga mbawa story yonna okuva gye byatandikira. Baagala mujja ku TikTok kumuggyako masimu bulijjo ali mu kkomera n'omwana we ng'ali mu maziga ameereere. Kyannaku nnyo, kyannaku ddala. Omukazi yeesibye ku mwana w'abandi lwakugaana kuddamu kumulangira. Tusooke tugende kwa Dr. Halima ate oluvannyuma tweyongereyo emikolo gya Phoebe. Ase nonga embagame tukola airport pickup mukwano gwange oba client wange yanesize ntambule n'omwana we ne sister we tugende ffenna ku airport okumupiikinga awo nga tuli mu kwogeramu n'omwana nga bwe yeesunga mami okumulaba oluvannyuma lw'emyaka emingi, yeesunga okulaba ku mami nga ebigambo talina bingi naye nga olulabye ku mami bw'ati bambi n'akaaba amaziga, oluvannyuma essanyu limuyitiriddeko n'akaaba amaziga oluvannyuma banga ddene nga tamulaba mami bulijjo ajja nga bwaddayo bambi nga tabitegeera. Ate naawo nga mbatutte okulaba ennyonyi bwe zilandinga, alabe mami waalandinga ennyonyi gy'ajjiddemu n'ebirala. Munnange muneesige ntambule n'abaana bammwe, ntambule n'abazadde n'abantu bammwe tujje ffenna okubeera nga tubakima ku airport. Olumaze ne tuva ne tugenda ne tureceivinga mami nga atuuse ku arrival ng'avuddeyo eri kufuna nsawo ze n'ebirala byonna. Tugenze mwana adduse emisinde n'ahaginga mami n'akaabirawo amaziga. Bannange buli maama nsabira buli hasola oba buli muntu agenda ku kyeyo akomewo asange omwana we. Mazima ddala abaana babeera babamiisinga omukwano, babeera bagumiisinga, babeera bagusuwa omukwano gwa maama. Kwegamba essanyu libadde lingi, essanyu libadde pitirivu, amaziga, tears of joy, njogere ki ndeke ki. So naate awo oluvannyuma omwana ne maama bamaze ne baguma ne tutambula ne tugenda mu mmotoka ne tudda eka. Tiimu Nansana mujje tutambule ffenna kuba tubadde tugenda Nansana. Tiimu wa Kampala oba mugenda ngendo mpavu mujje tutambule ffenna mikwano. Ate kati katweyongereyo tusookere ku nsonga za Dr. Halima ate tugende ku mukolo gwa Phoebe. Mwe baana mmwe kituufu Halima babadde bamusiba. Eno vidiyo gye ntaddeawo ye ya Halima ng'ali mu kkomera. Munnange omukazi yeesiba ku Halima n'agenda ku poliisi n'amuwabira. Bw'Halima bwakedde ng'agendako mu saaluuni nga bulijjo. Watuuka mu saaluuni ng'owa poliisi akubira Halima essimu nga bamugamba baagala kukola delivery
nga bamusaba gamizi ezo ze mukola ki ze mumira munaye ng'aliima awo wa delivery gamizi ng'azitwala bwe yazitutte nga bagenda bagoberera owa delivery paka aliima ku location wakola ki wasula nga bagenda bayingira mu nyumba nga bakwata aliima mbu bakubya aliima nga bamukuba omwana ng'empewo emuyitamu nga bakwata aliima bamutwala ku poliisi munnaye kumutwala yogayoga ku poliisi mbu ng'ekikazi kiremerako ng'aliima bamwongerayo eruzira aliima era muba mwagala mumubuuze n'ebifa ku Queen Woli yakuba yamulabye munnaye ng'agenda eruzira ng'ekikazi kijja nga kigamba mu ekiri mu vidiyo ekitaddeko galubindi ng'ekikazi kigamba mbu aliima bamugje ku TikTok aviireko ddala ng'ekikazi kigamba kyagala miliyoni 10 mbu bwagattagattamu mbu aliima sente ze yamubba mbu ziri mu miliyoni 10 naye ng'aliima tabbangako sente just ng'omukazi alumwa buluma olw'okuba aliima yakola ki yava ewe yagaana okuddamu mmukolera munnange nga basaba miliyoni 10 aliima okumweyimirira okuvaayo omukazi atadde ku maanyi aliima nga basaba miliyoni 10 kati omukazi mu kusaba miliyoni 10 nga ayagala sente zibule aliima abeerere ddala mu kkomera nga bba wa aliima bannaaye era n'okufuna ku basajja balinamu wallet kya muwendo nga bba wa aliima agenda afuna miliyoni 10 nga bazireeta baziwa omukazi nga baziwayo ku eruzira mbu nga Halima avaayo nga bamweyimirira era Beka yamweyimiridde nga Halima afuluma naye alina okuddangayo bwawoza aliima mumusabire omukazi amwesimbye mujjukira yamusuubiza n'omukuba amasasi mukuba badde agambye ku poliisi mbu Halima talina kuddamu kutunda gamizi zonna oba ekintu kyonna ekikozesa kweyerusa ate mbu Halima ekyabawula n'omukazi mbu abaana balinga bamuvuma mbu ebintu tebikola ng'ate balina gye baali bagulanga ebintu kati ng'omukazi yakyusa ng'abeera Halima agamba omukazi tugule wano ebintu ebyo ebintu tebikola ng'omukazi yagaana kuba Halima yateekayo feesi nga Halima gwe bavuma ate nga bakola ssente empitirivu kati omukazi yabadde akyayagala Halima amukolere Halima n'agaana kati omukazi yabadde agamba mbu peegi zonna bazimuggyeko ne TikTok bagidiritinge talina kuddamu kubeera ku TikTok kati mbu abasirikale ne bamubuuza w'obeera ng'ogenza okuba akalango ku TV n'okuba akalango kati TV efuuka yiyo ng'omukazi ayagala Halima bamugye ku TikTok bamuteekeko amateeka nga talina kuddamu kulabikira ku TikTok talina kuddamu kutunda gamizi oba ekintu kyonna ekikwata ku sikiini mwana gwa Halima mbu bamukubya alina mu ddwaliro bamukuba bamusikambula ng'era bwe mubimanyi poliisi wejja okukwata wogezaako okukozesa amaanyi mubimanyi ebiddako naye nga byebyo omukazi yeesimbye mu Halima kikazi gwe omwana bwamutegeere ali Saudi nga kadaama ng'atulagirira eddagala erya habo we tulina okuuma sikini zaffe simanyi kukola buzigo simanyi kufunza nnyindo simanyi biki naye omwana omwesibyeko simanyi lwaki simanyi kiki kyofa wesonyiwa omwana wa munno mbu omukazi tayagala muntu yenna kukimanyako yamutaddeko obukwakkulizo mbu tayagala bituuke ku social media mbu abaana bajja muvuma tayagala kulaba akwata video nze nanga ndetedde no video yabbyeyo nzibe n'abakwata Halima abadde musibe era Halima mumusabire fe Halima tuli wamu naawe nze manyi ekitegeeza naye nga kibi nnyo omukazi gwe wesonyiwa omwana wa munno oyina omutima omubi olinga bawalabu omuwalabu omukolera emyaka 2 nga akutulugunya contract weggwako ng'ogenda kudda ewaka n'akuwa obutwa n'ayagala akutte kikazi gwe oli kibi nnyo naye nga abantu tuyiga okusiima abantu abatujje ku ddaala erya wansi ne bateeka ku ddaala eryagulu kuba abantu abo Dr. Halima yabasanga tewali n'omu abamanyi tebamanyikiddwa media tebamanyi n'ayiwawo omubiri gwe n'ateekayo face ye n'ateekayo brand ye abeere ng'abalangira yeeteeka mu kifaananyi kyabwe ne basaba bamugambe ekifaananyi akyambale brand yaabwe agyambale abeere ng'agamba ye nannyini ddwaliro naye ku endi bwe batoye bamusasuddemu naye nga Katonda nabo ajja basasula tukimanyi nti Katonda talyanguzi katugende mu maaso n'omukolo gwa mwana muwala Phoebe afuuse omugolo w'olunaku lwa leero Minsinzorra kambalageko ate gye bitandikidde paka nakati webiri tegemu ekitaala mulabe Fashion palette, well done. Thank you, darling. Thank you. Feliz.
mugole wange. Guy, I'm tempted to post you, girl. Why am I tempted to post? Mr. David is going to trap you. Spacing you want to do Adam and Eve temptation? Banango mbola I swear I can't hold it. Let me post. Guys, allow me post kindly, because how can I handle all this beauty? All this beauty in my gallery? I can't handle it. Let me release it. Let me release this picture. Feliz, questo Chamate wanje, chamate nekombe kazara uheju mwana wo bonire oburunji wawe butonya muntuwe shebire owakanjira ne JB Fashions kubanga Phoebe bamwagadde kubanga twandegambye nti asobola okubeera omulungi singa nawe obeera weeyisa bulungi. Dr. Halima naye yeeyisa bulungi naye olw'okwagala yawukane ne babbosi be bwe batyo basazeewo okubeera nga ate bamuteeka mabega wa mitayimbwa. Congratulations Phoebe once again. Awo no etuvudde babadde bakyamuteekateeka nga agenda okuba ebirayiro, bakyamupepeta, bakyamutereeza, bakyamukuba ku bifaananyi, ate kambalage ekyaddiridde. Bannange omwana yanyumye, omwana yayase, yakaabye tears of joy ne Mr. Nzora n'akaaba. While we waited for secular has come to pass. See what the Lord has done. Singing! See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? He has done it while we waited for come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Yes, what has done it? The Lord has done it, family. The Lord has done it. Awo no entry ya Phoebe mu church ng'ewedde tuzzeeko nga Mr. Nzora azze okumukimako bambi ng'akaaba amaziga tears of joy nga takikkiriza ng'alaba kikyala kye kinyumye kirabise bulungi vibe ebadde high buli omu ng'amuvibinga banaye she's so blessed simanyi kuba n'ebigambo binzigwako olw'essanyu naye nga katweyongereyo olabe engeri Nzora jazze okukima Phoebe mu mikono gy'abazadde be nga bagenda okuba ebirayiro. While we waited for
Minsinzora okukimako Phoebe mu ssanyu eringi mu nduulu mu maziga ag'essanyu awo nno ne kyaki etandise okubakubira ennyimba ez'essanyu ezitendereza ezisinza ezeebaza ezibakongratulatinga naye nga olaba buli omu musanyufu buli omu alina akamwenyumwenyu oluusi osanga emikolo nga abantu abamu bakiisa ensingo abantu abamu batunuza nnaku abantu abamu ki naye bw'otunula wali buli omu alina akamwenyumwenyu ku face. Bannange Phoebe ayagaddwa abantu, Phoebe ali blessed. Oluvannyuma lw'akaseera ako olwo nno Phoebe bakubye ebilayiro ne balayira mu bulungi ne mu bubi mu bwavu n'obugagga mu bulwadde ne mu bulamu byonna ne beeyambaza empeta ate olumaze ne basayininga marriage certificate n'afuukira ddala Minsinzora official. Congratulations Phoebe once again. Njagala obeere nga weerabirako ate twolekere ku reception. Okusayininga marriage certificate Phoebe bavuddeyo nabafuluba mu kyaki n'essanyu epitirivu mu mazina amangi mu nduulu nga bwawanika akagalo akaweta abalage buli omu nti kiwedde bonna abaali bamwogerera abamwogerera ebingi bannange kiwedde Phoebe afuuse Minsinzora olunaku olwaleero bwe batyo ne boolekera ku reception mu mmotoka empitirivu ez'ebbeeyi ezirabika obulungi njogere kindekeke
Wetuddako nga church ewedde awo no Phoebe yabadde akyakaaba nga takikkiriza tears of joy. Congratulations once again. Wetuddako nga Phoebe ali mu mmotoka bawolekera ku reception nga ali mu open roof ali waggulu awuubira ku bantu abalaga nti bannange kiwedde abawuubira ku bantu essanyu ng'eri lyawo vibe ng'eri awo buli kimu nga kiri on point. Yeah. Funa. That's my Phoebe. My daughter. Chikulye. Bakufalero. Bakoze batya? Anti kale. Nyongezako maso. Nyongeza maso wewe. Ochikubye nyagamayo. Nyongera okujjukiza ntuzuula omwagalwawo tukola airport pick-up services zaffe ennungi tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebiro by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu bidelivery nga nkomawo mu paati eddako nga mbalaga ekigenda maaso ku reception. Congratulations Phoebe once again neebaza buli alabye video yange to the end n'olaba obula nga tobuskipinze mukawo ndi musiimu era nsaba Katonda akweky'osinga okwagala. Okyali ku Ochano Media, subscribe for more updates, like, share and comment weerabire okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya. Thank you. Katusinkane ku video eddako.